abavubuka babeera mu kwepanka tebagala kuteesana mukulembeze wa ggwanga tebamanyi alina obuyinza bo beyita aba president kati bo balooza aba president lwaki tebalagira lwaki ate bagamba nti babasiba balagire ba commissioner general mbadde nsaba gwe muganda wange Kyagulanyi lagira commissioner general prison wenga president omugamba abantu baveeyo mangu deno olagire ne parliament ye etakuwuliriza nayo bagigale deno ebyokukola olina bingi ng'omukulembeze kola directive njagala akole directive ogamba baganda bange olunaku olwaleero nkuleetedde emboozi egenda maaso n'okubeera nga etambula Balamu Barugahare minisita omupya w'ensonga z'abavubuka ate era n'ebigenderako kakati njagala tutunuulire ensonga eno akedde ku makya ku TV ng'akyaziddwa n'ategeeza nga abavubuka bwe baagala ennyo ebintu by'okwetiriboosa era ono jjukira bwe yali alayizibwa yagenda mu maaso n'okuleeta omusajja agambibwa okubeera ewa Noopu Kateregga ng'ayambaziddwa ebyambalo ebifaananako ebya Noopu ebyagenda mu maaso n'okubeera nga bikwasa abaana abawerako ne babasiba ng'agamba nti basonyiwe bannaabwe abagenda mu maaso n'okubeera nga basibwa jjukira nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence okuwa ekibiina ekigenda maaso n'okubeera nga kivuganya oludda oluwabula gavumenti ekya Noopu yavaayo ne booleka bulungi lisiti y'abantu abagenda maaso n'okubeera nga babuzibwawo era buli omu byazze agenda mu maaso n'okubeera ng'alabako wano mu ggwanga Uganda ono n'agamba mbu ye ayagala lisiti ekibuuzo kiri nti ku lisiti gye bassa ku fulo ya Parliament ne minisita wa internal affairs gye yafuna ye nga minisita Balamu kyekimugaana okugenda mu maaso n'okubeera nga agijjayo kati nno olutalo lwolwo n'oluba lusseewo si birungi nsaidize eno ebisingako awo mbikuleetedde gwe neya subscribinga edda nkwebaza banaye mutulaze vibe mutulaze amaanyi mu nnaku zino ate subscription mukitadde waggulu n'obuwembeefu obwekitali nnyo nkusaba genda mu maaso n'okubeera nga video gimpera like yetambulire eddala etuuke ku oyo omulala eyandyetaaza ogenda maaso n'okubeera nga agiraba oba oliawo okugiwuliriza ate era mu ngeri y'emu nkusaba atanna subscribinga bambi mu mutima mulungi nkwegayiridde subscribinga sharingirako ne munno mugambe subscribinga wano beyond the newsroom tunyumirwe ayagala olanga naffe nsimu yiye esembi 5 ku WhatsApp n'okukuba gye bogenda maaso n'okubeera ng'okozesa munzikirize tutandikire wano emboozi y'olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi akambudde ku ddoboozi Nyamutola agamba tojayisaamu Kenzo maaso Joel asomeseza Parliament namba leero. President in his own voice and video he said give me the list. I requested the National Unity Platform to avail the list. Hope the leader of opposition is here. I'm yet to get it. And kino kitabudde akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi n'atuuka n'okulangira Balamu obupya mu nsonga zino. Right Honourable Speaker, is it in order for a new minister who seems to be a novice to come with excitement and claim that he has mandate to pursue a matter of people who are simply being persecuted? Ebigambo bya Ssenyonyi amyuka Speaker Thomas Tayebwa abiwakanyizza ng'ayagala bijjewo kyokka ne yeerema. When you disagree with a person, language is like a novice. A member of parliament is a member of parliament is a member of parliament. Okay? So Honourable Ssenyonyi, do the needful. You're a gentleman. When you Google the meaning of the word novice, for those that have smartphones and some data, definition number 1, a person new in a job or situation. Balamu Barugahare is new, the Honourable, is new as a minister, so there's nothing wrong with calling him a novice
as a minister. Joel Ssenyonyi tuyinza muyita kanso anti munnange yasoma amateeka omusajja mukulu oyo ate mu ngeri yemu n'amawulire kati eno tugamba agatta professionals biri eyeri abayita ba land friends naffe abagamba ba informed friends kakati oyo nno yagenze maaso n'okubeera nga asomesa parliament namba kakati no nyamutoro ku nsonga eza copyright era Joel Ssenyonyi yadde amutwala misinde nkugambye yagenze okuvaawo nga entuyo azisaza bibatu Joel mujja mwekuliramu mulago. Allow me appreciate the committee on ICT for the well-detailed report. Right, Honorable Speaker, just a word of emphasis as you have rightly guided. It is very true, as the committee stated, that matters of the industry do not just fast-track development of the sector, but it is centralized on the young people. We are looking at a Uganda that can easily not just benefit the quality of its artisan sector, but also the quality of the people. It is also not true, Right Honorable, that as the committee stated, that I beg to quote so that I am not, that matters in the petition might not necessarily be addressed by amendment, rather through other issues. Everything pertaining the music industry, Right Honorable Speaker, will be well streamlined if the amendment is put in place. The matters of financing, the matters of digitalization, the matters on how these Ugandans can benefit from the sweats of their work. It is very frustrating to be a victim of underemployment as we fight towards seeing that the country addresses the big concern of unemployment of the young people. These are Ugandans who are stranded on how best they can fruitfully gain from the works that they have put out for years. So I want to add on my voice to support the Attorney General, now that I am in Cabinet, to ensure that this bill is brought on table as soon as possible. Thank you, Right Honorable Speaker. Yes, Lop. Honorable colleagues, I'll give you opportunities on other reports. Thank you, Right Honorable Speaker. I think we need to help the Attorney General. One of the issues is raised is the financing element that is required, and he's right. But you see, of recent we saw government was allocating some billions of shillings to artists in a certain form. I don't think we should be reducing these artists to beggars of some sort. We should lay a lot more, because if there's money for that, then there should be money to process the bills and the financial implications and so on. That's the point really that I'm making. Because when you reduce them to being beggars, you give them some money now, they'll consume it and it will be done. But when there is a law that protects their trade, they will benefit from that even when they are long gone, their children and so on and so forth. Honorable Speaker, the Prime Minister is here because the Attorney General was also saying there are challenges within Cabinet and so on. Maybe we shouldn't burden him with some of these questions. The Prime Minister should commit when this can be processed, so that people get to benefit from their art, from their trade. That way you don't reduce them to beggars. That way they won't be disturbing you as government. Each time there is, a function and there's an artist, they say, now give us some money for this. Once they are protected in their trade and they're able to make money out of that, they will fly on their own. Thank you. Thank you, Right Honorable Speaker. I thought I should just clarify on Lop's submission about the funds that government has given the artists. Right Honorable Speaker, it is the responsibility of government to ensure that the citizens are well taken care of. The artists that are being mentioned are citizens of Uganda, and in a bid for government to ensure that there is accessible and affordable credit by citizens, the artists did request for a fund to facilitate their circle. This totally has nothing to do with the law that we are pushing for. It is okay for government of Uganda to support the artists as citizens. The artist circle is fully registered, and in the meantime, it is
a healing way as we look forward to a conducive environment that enables them to fully benefit from their works. I found it misleading for the Lop to mention that the artists are being paraded as beggars by the government. Yeah. Thank you. Now, honorable colleagues, please. Let this not be an exchange. I think what is important is all of us are looking for a sustainable way of supporting the arts industry. That's what we are looking at. From government, from opposition, that's what we are saying. And we are saying through the law, protecting their rights, protecting their content, we shall be able to achieve more. Honorable Gorobi wanted to say something. Binono Honorable Nyamutoro kugambye yabitaddemu feelings za kika kya waggulu ate oba munange ayina okulwanirirako ko omukulu Saidi Zeri. Minister wa Minerals munange kakati na discussing copyright. Kakati Balamu hali oluvuddawo nno mwana watu agenze ku telefina emu n'alyoka agenda maaso n'okwera nga asawula Joel Ssenyonyi kwoteeka omukulembeze wa National Unity Platform nga we bagenda maaso n'okubeera nga abeetiribosa beetabye batali naye nga tebalina kye bali era bagende maaso n'okubeera nga bagenda maaso g'omukulembeze Museveni bagende maaso n'okubeera nga bamwegayirira bamufukamirire ate abaana abagenda maaso n'okubeera nga basibwa. Abavuka babeera mu kwepanka tebagala kuteesa na mukulembeze wa ggwanga tebamanyi alina obuyinza bo beyita aba president kati bo balooza aba president lwaki tebalagira lwaki ate bagamba nti babasiba balagire ba commissioner general mbadde nsaba gwe muganda wange Kyagulanyi lagira commissioner general wa prison gwenga president omugamba abantu baveeyo mangu deno olagire ne parliament ye etakuwuliriza naye bagigale deno ebyokola wina bingi ng'omukulembeze kola directive njagala akole directive ogamba ni president Kyagulanyi mwami Kyagulanyi president Kyagulanyi alagire abantu abakwatibwa bonna bakole ki babate kubanga ye president ekigambo kya president alagira bulagize kikola president ebeera directive nebo ate bagamba ba president ate twatutono weratuteka terego okulaba omukulembeze w'eggwanga kati tulina omukulembeze wa ggwanga ne president kati omukulembeze w'eggwanga yalondebwa abantu omukulembeze w'eggwanga yalayizibwa kusemateeka omukulembeze w'eggwanga yagenda ekololo omukulembeze w'eggwanga yawangula akalulu Yoweri Kaguta Museveni kati bano abalala beefula bapresidenti babasawo abakinansi bapresidenti ba ghetto bapresidenti b'amalwa bapresidenti b'abanaku bapresidenti b'abagagga abo nabo bapresidenti gye bali nange ndi president w'abapromota yes so gwe presidenti genda olagire commissioner general wa prison ne attorney general ate abantu bamwe naye obanga oyagala omukulembeze w'eggwanga abaddiremu nga uyeyama yagamba ajja kubeeyimirira well ogenda kwakaterega mu state house nibi yayogera byanyiza president wano mwami Kyagulanyi era yavaayo n'ayogera ebigambo ebikaawo eri katerega toyina kutwogerera tetulina kwegayirira mwami Museveni kuta abantu baffe amateeka gakule yagamba talina kwegayirira mwami Museveni kati kyalina okukola kulagira alagire naye abaana tebajja kuvundira mu kkomera abaana ba NUP abavubuka yobanga gye bali kwa mukulembeze yagamba mubambuulire be baani basibirwawa bwe munampa amannya ago nja kubeeyimirira babate bannange kati ani omukyamu well jowadde mu parliament ensonga noddamu nogiroyizinga leader wa opposition omwogezi wa National Unity Platform n'akuddamu byeyakuzeemu nga kati ensonga yangambye amwe novics okumpita novics waliwo n'omulala yampita nti ono mutegesi w'ebivula aze kola kiwano mu studio ya NBS nagamba am a useful idiot useful idiot y'omuntu ali useful alina omugaso naye ng'akozesebwa ebikyamu unknowingly or knowingly n'abisigala ng'abikola ebikyamu bye bagamba bye nali nkozesebwa ebintuuzizza wano wendi kati ntula mu parliament yemu n'oyo yampita useful idiot mukama wange ali agambye oli novice yakuyisiza novice wakiwulidde otya yes ate kati kinzijjako ki omusala gugenda ku account ate omusala bwe guba gugenda ku account waliwo ekirala abantu bano kye baba beetaaga nejjukira nti abaana bonna abagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa nga basubwa olw'ensonga z'ebintu by'ebyobufuzi buli omu wakimanyi n'ompungayo ne oludda oluvuganya gavumenti n'omuntu wa buli omu teri muntu alina kkomera nga liri eyo era nga mwe mulina amakomera mwe musiba abantu so ndowooza twandibaddeeko ne
civilized society and ne rule of law kwoteeka nga eggwanga litambulira kufuga ey'amateeka nga ebitongole ebimu ng'ebikwasaganya amateeka nga biyimirira nga byo byokka then amateeka ne gagenda maaso n'okubeera nga galamula. So kakati nno Mathias Mpuuga Nsamba ababe balumbye muganda wa Waiswa Mufumbiro amanyikiddwa nga Kato Mufumbiro ne bagenda maaso n'okubeera nga bamuyisa bubi nnyo. Kakati nno ba foot soldiers balumbye Mpuuga ojja biwulira. Kubuulira lekera okuvuma Mpuuga kukimanyi nti mukolera mu service ekaze bimugaga lekera okuvuma Mpuuga ulira lekera okuvuma Mpuuga mubi lekera okuvuma Mpuuga mubi nga ogamba ono Kato mumusumbuira bwere ono siye Waiswa ono Kato wawa ono Kato amanya ge Kato ono muzina totulimba keko lekera okuvuma Mpuuga lekera okuvuma ono Kato bayani petwaba kwanagana lekera abo Mpuuga oba yakola bibi oba bingi sirika lekera okuvuma lekera Waba TV walio banemara wa supermarket lekera Mpuuga mweso. Naye nga bwe mugamba nti abaana ba Nuupu bali violent, ekituufu singa babadde nti bali violent mwandigenze maaso n'okubeera ng'oba awo muvaawo nga omu ku mmwe ayina ebisago. Tosobola kukola violence ku muntu bw'otyo n'olowooza nti nno ki. Era njagala ogenda maaso n'okubeera nga neebaza musajja mukulu oyo amanyikiddwa nga Mufumbiro nti weebale kubeera musajja mukkakkamu. Ate oba oli awo ebyo nno gye bujja biribeera bifuuse olufumo. Naye nze nkubiriza nnyo abantu nti buli lw'olibeera ne sayidi egy'ebyobufuzi emu gy'oliko tokkiriza nga kwawula ku ndowooza yonna ntegeerayo ng'ey'obuntu nti ffenna tuli bantu. Nze that's why I normally tell you nti ddiini ebyobufuzi byonna oyo politics takwawulanga ku munno kuba muganda wo gwe musaayi. So tweyagale nnyo era mwagale nnyo ensi yammwe okusinga ebibiina by'obufuzi bye mwagala n'oteekako n'amadiini. Just yagala muntu munnoowo. Okay, bakomrade kano ka video nkoze ka mangu kuba kagenda kuba kampi nnyo ate nga kakoze just nina ekirenzi kyendabye nga kize ku muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro kiri awo kimuchunya kimuteekako embeera simanya bakiyita muteesasira Ibra. Ekirenzi ekyo muzze mu kirabe emifunde eziwereddeko ddala mu video obwenjawulo Masaka awo nga kyenyigidde mu buvuyo. Naye amawulire gefuna saawa eno nti kyekimu ku kyenyigidde mu kugenda mu maaso n'okupimanga abaana ba people power mu Masaka awo. Ekirenzi ekyo kyekivubuka kye mulabye olwaleero nga kize ku muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro kyagala okugezako muteekako embeera omuchunya. Kati gwe ssebo gwe mukulu simanya muteesasira Ibula. Era ebyo byokoze obikoze muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro kubanga Alex Waiswa Mufumbiro tokigezanga n'olunaku n'olumu okulowooza nti osobola okukeera ku makya omuteekeko embeera nti because mbw'oyagala kulaga Mpuuga nti okola nnyo, oyagala kulaga Mpuuga nti no omuyiirawo nnyo omubiri, oyagala kulaga Mpuuga nti oli wakabi nnyo era osobola omulwanirira n'omufiiririra. Abakozi ebyo bangi nnyo tuzze tubalaba nga bagezako nnyo okuteekawo embeera mbu yasobola okufiiririra omuntu. Nkulabyawo n'olukazi olukadde luze lusonze mu muganda wa Alex Waiswa awo butaddewo embeera. Gundi gwe kankubuulire ebyo byonna byokola babikoze wano n'effujjo erisinga eryo. Ate olaba mwami Museveni yakola effujjo ku bannayuganda n'abakwata n'abasibira obwerere. Kati gwe yinza okulowooza nti byokola bipya era nkusaasidde mwami Muteesasira mpozi era gwe Muteesasira yennyini wallahi ebyo byokola bazze babikola okitegedde ne bafundikira batya bafundikira bali luddawa.
kale bwe bityo nno bwe biri naye nze mbakubiriza nnyo okwagala nnyo ensi yammwe n'okweyagala n'okwagala baganda bammwe okubeera n'ettaayi erya yero ng'omulala ayina limyufu tekibajjaako oba baaluganda ate omulala waba nerya green era musigala muli baaluganda mufe nnyo ku olwo oluganda n'omusaayi ogutugatta okusinga ebituwawula ensonga nnyingi nnyo ezitugatta okusinga ezo ezituwawula so let us spread love not hatred enjiri ey'okwagala yeba esinga enjiri ey'obukyawo gye tusiga kubanga bino bye tukola olwaleero n'abaana baffe bali bisanga era n'abazzukulu bali bisanga ate ekyennaku be bajja okusasulira ensobi zammwe oba ensobi zaffe ze tugenda maaso n'okubeera nga tukola so bannayuganda mbakubiriza mwagalane nnyo ate mwagale nnyaffe Uganda kuba bajjajjaffe singa tebaajagala singa emirembe oba oliawo gye tufuna tetwandigifunye akuma atakuumira mpeera ayi Ssaabasajja Kabaka Wangala mama Nnaabagereka agerekere Obuganda mubeere bulungi wamma mweraba.